kyokulabirako oli ku lugendo wagenze ne banno okusuubula naye nga banno gwe musiraamu alimu naye ng'oyagalwa olumbe lukutuuseeko oyagala obalamire bakutwalire ebintu byo okubizzeeka okubikutuusiza. Allah yagamba yakimanya n'agamba awo oba nga si basiraamu bannammwe akharaani babeere babiri abalala min ghairikum abatali ba ddiini yammwe in kuntum darabtum fil ardi singa mubeera nga mutambudde mu nsi muno nga mugenze ku mirimu mwena gye mugenze naye nga gwe musiraamu alimu Allah gw'aleetedde agyali naye n'ogenda okwesanga nga b'olina okulamira b'olina okukwasa hakkiyo okugizzeeka n'obubaka bwo n'ekiraamo kyo nga bannaddiini si baddiini yo waliwo baddiini ndala. Allah agambye nti singa mubeera ku lugendo ne mubeera nga mu kitundu gye muli teri basiraamu okuggyako gwaliyo ng'ate gwe olumbe gwo gwe lutuukiridde, Allah agambye nti ababiri abatali baddiini yammwe nga muli ku lugendo nabo basobola okubeera nga bawa obujulizi. Allah agambye nti singa mubeera ku lugendo fa aswabatukum musibatul mauti ne gubatuukako mutawaana gw'okubeera nti walumbe abayingiridde essaawa eyo walumbe ng'akunonye naye nga mu kifo wooli tewali basiraamu nga gwe musiraamu alimu ng'ate gwe ogenda okufa naye b'oli nabo mu lugendo si baddiini yo. Allah subhanahu wa ta'ala waakukkiriza okukozesa abantu abalala nga babiri nga si baddiini yo bishartin singa mubeera nga mu kitundu mwe muli temuli basiraamu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti singa abatali bakkiriza bamala ne baleeta ekiraamo ekyo ne babeera nga bakitusomedde ne baleeta by'obatisse ne babitutuusaako ne tubeeramu okwemulugunya nti mu butuufu tetumatidde n'ekyo kye batuwadde oba tetumatidde n'ekyo kye boogedde. Allah subhanahu wa ta'ala agamba ti singa bannannyini mufu bajjirwa abatali bakkiriza bano ne babeera nga obubaka bwe baleese okuva eri munnaabwe eyafudde tebabumatidde, Allah agamba nti abantu abo mubatwale eri omulamuzi w'obusiraamu. Allah subhanahu wa ta'ala agamba tahbisunahuma mubatwale mubayimirize mu masjidi min ba'di ssala nga mumaze okusaala esswala ya asiri bayimirire mu muzikiti fayuqsimani billah balayire mubagambe nti mulayire erinnya lya Allah nti ddala obujulizi bwe tuwadde ebintu bye baatutisse byebyo balayire erinnya lya Allah ekyo mukikolanga in irtabtum singa mubanga mufunye obutali bumativu ku ebyo bye boogera ku sayidi y'oli omufu. Naddala singa omusajja aba yagenze nabo n'abatikka ettereke naye ne mutaba mumativu ku ttereke eryo mubatwala ne mubayimiriza mu muzikiti nga asiri ewedde ne balayira erinnya lya Allah la nashtari bihi thamanan ne balayira nti amazima ga Katonda wallahi billahi tallahi yadde nga mufunye okubuusabuusa naye okulayira kwaffe kwe tubalayiridde erinnya lya Allah tetulina kya muwendo kyonna kye tunoonya kubeera nti tukulupya, tetulinaawo kyonna kye twagala kubeera nti tubuzaabuza, kye tubabuulidde ge mazima nga balayira bwe batyo. Tyokulayira kwaffe kuno tukulayira nga tulayira nga tewaliiwo kintu kyonna mabega waakwo kye twagala kubeera nti tubuzaabuza nga kya bbeeyi kya muwendo twagala kubeera nti tukulupya oba tukitwala oba tukibuzaabuza. Walau kaana dha kuruba newankubadde nga tewaliiwo oyalibaddewo oluganda nga gwe twagala okubeera nga tufera omuntu ow'oluganda lwaffe nga gwe twagala okubeera nti
tusika kuzza gyali tewali nsonga yonna ffe kennyini tetulina kye tunoonya gye tubabuulidde ge mazima mulina okubeera nga mukakasa kye tubabuulidde nga tubalayiridde erinnya lya Allah kubanga tetulinaayo kye tunoonya mu bintu byonna kyanfuna wadde nga omuntu ow'oluganda yenna gwe twagala okubeera nga tutuusaako ekyenfuna ekyo tetulinaayo wa luganda gwe twagala kubeera nga gwe tuwa kino kye twagala okunyaga kwoli eyatutiisa obujulizi Allah subhanahu wa ta'ala bw'atyo bw'atuyigiriza tubeere nga tubalayiza balayire erinnya lya Allah nti ddala balayidde nga tebalinaayo kye bakulupizza tebalinaayo kye baagala kubeera nga bafuna ekyo kye baabatisse kyekyo kyennyini era tebalinaayo wa luganda lwabwe gwe baagala kutuusaako kyanfuna Allah subhanahu wa ta'ala bw'atulagidde singa tubeera nga tuli mu ŋŋendo walumbe n'atutuukako wala naktumu shahadata Allah ate era tubakakasa tetuyinza kukweka bujulizi Allah subhanahu wa ta'ala bwe yatulagira kubeera nti tubutuukiriza tetuyinza kukweka bujulizi nga Allah subhanahu wa ta'ala tumumanyi nti ekintu ekyo takyagala inna mazima ffe singa tubeera tukwesa obujulizi ne tubaako kyetwagala okukumpanya tukitwale oba tukiwaaba eŋŋanda zaffe idhan lamina al-athimin mu butuufu bwe tukola ekyo tubeera nga tuli mu boonoonya abaddala abajja okubeera nga Allah atuvunaana singa abasajja abo bamala ne balayira n'ensi yonna ewulira abasiraamu bamaze okusaala abasajja ne bawa obujulizi tetulayidde tuggyewo obutali bumativu bwammwe ku ekyo kye tuleese nga tukijja eri munnaffe gwe twagenda naye nga tubakakasa nti tulina kye twagadde kyanfuna kubeera nti tukikulupya tubeere nga tukifuna tuleke kukibatuusaako tukimanye nti ekyo Katonda takyagalira ddala ekyekweka obujulizi tulayidde erinnya lye nga ye mujulizi wakati waffe ne wakati wammwe mu butuufu bwe tubaako kye twagala okukulupya tuba twonoonye eri Allah ajja kututuusaako ekibonerezo olw'ekibi kye tuba tukoze era tetulinaayo wa luganda lwaffe yenna gwe twagala kutuusaako kya bugagga kya muganda wammwe oyo eyatutisse obubaka buno era bwe tubanga tulina kye tukoze ku ngeri y'okwagala okubeera nga tugasa ow'oluganda nga tumuwa kino kye tubadde tutikkiddwa nga bwe mulowooza tukakasa ntubeera nga tulidde olukwe mu munnaffe era ekyo kibazambidde nenyeri Allah atayagala kubeera nga tukulupya obujulizi bituba tumatidde alhamdulillah tugenda n'okumatira okwo kuba abatuusizzaako naye singa wabeerawo ab'eŋŋanda z'omufu ne bawulira nti ebyo byonna bamaze okubiwulira naye si bamativu nabyo Allah subhanahu wa ta'ala bawa raiti nabo basituke babeere nga badda mu kifo ky'abali oba babaddamu Allah subhanahu wa ta'ala agamba bw'ati فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين فإن عثر سنغاتي مراني كزولي على أنهما استحقا إثما جابان تبالي أباسوسو كلايلا باتريب السلام timubutuufu bakakatiddwako ekyonoono ekyokubeera nti balimbye ekyokubeera nti teboogedde mazima fa akharaani waliyo abalala babiri abateekeddwa yakuumaani okubeera nga basituka maqaamahuma ne bayimirira mu kifo kyabwe bali bwe babadde bayimiridde min alladhiina nga bava mu abo istahaqqa alayhimu alawlayaani abayina obuvunaanyizibwa ku mufooli eyabadde
ku mufuuli eyafudde yatisse bali obubaka ng'ava mu bantu be bennyini abagenda okubeera nga bamenyawo obujulizi bw'abali bwe boogedde abasoose. fayuqsimaani billah, abooluganda lw'omufu bano lwe basituka nabo balayira erinnya lya Allah nga bali abasoose bwe balayidde nga bagamba la shahadatun, obujulizi obwaffe bwe tugenda okuwa ahaqqun, bwe butuufu obw'amazima ddala, min shahadatihim, okusinga obujulizi bw'abasseruganda bano abasoose mu ddiiro. wama'tadaina, temulowooza nti tukikoze lwa kwagala kuteekawo obulabe na kulumbagana bannaffe. inna mazima ffe bwe tuba nga tetukikoze mu mwoyo mulungi, inna idhan la min adh-dhalimin, tuba bali az'amaanyi. tetwagadde kuteekawo mbeera ya kukyawagana, mbeera ya bulabe, naye ffe ge tugenda okubabuulira ge mazima gennyini agakwatagana ne muganda waffe yafudde, tetuli bamativu na bano abatikkiddwa obubaka nga bwe babuleese. embeera eyo okubeerawo etuyigiriza obukulu bw'ekiraamo, ng'era ekiraamo kirina okubeerako abajulizi, nga n'abajulizi balina okwogera amazima, nga ddala singa obujulizi bwe baba batuwadde obujulizi bwabwe nga tetubumatidde, tulina okwongera okubunoonyerezaako mu butuufu bwabwo, kubanga ekigambo kufa kigambo kinene nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala teyava ateeka essira wano ku bajulizi, era kyova olaba ng'omuntu okubeera ng'akyusa ekiraamu era akikulupya kimu ku mazambi amanene. ne constitution yaffe ya wano eya Uganda singa oba ogyetegereza kimu ku bye yafuula ezzambi eddene erya naggomola. aya eyo okubeera nti yakka teyakkira mu bbanga, wabula waliwo ensonga gye tuyita sababu nuzul. ensonga eyasisa aya eyo ku mulembe gw'omubaka sallallahu alaihi wasallam, waaliwo omuvubuka eyali omusiraamu mu bani Sahmin, ng'ava mu basahmin yagenda ne banne okusuula. abasajja bano bye yagenda nabo tebaali basiraamu obudde obwo. bwe bagenda okusuubula, Allah n'amuleetera ajaali. abasajja bano ababiri, omu yali ayitibwa Tamimi Daari, omulala nga bamuyita Adiyi ibn Abi Badda, n'abayita n'abalaamira ebyobugagga bwe, n'ababuulya bye yababuulira, ne babeerawo ng'abajulizi. abasajja abo essaawa yatuuka ne bakumpanya ekonteyina, katugiyite bwe tutyo, eyakolebwa mu siliva nga kungulu kwayo baateekako goldi, ne bagikumpanya mu bubaka bwe baabawa okwetikka okuzzaayo eka erina nnyini mufu. naye bwe baaleeta ebintu ebyo bannannyini mufu tebaamatira na bintu bibaweereddwa, so ng'ate bano bennyini abaatikkwa baali baatunda konteyina eyo eri omusajja yayitibwa Badil ibn Abi Maryam. omusajja oyo yali musuubuzi, ne bamuguza konteyina eyo. oluvannyuma lw'okubeera nti bagimuguzizza, ye nga yakitwala nti agiguze mu mateeka, bannannyini mufu baamulaba nayo mu katale, ne bagenda eri omubaka sallallahu alaihi wasallam ne bagamba abasajja bali Tamimi Daari ne munne Adi, obujulizi bwe baatuwa sibwali butuufu, olw'okubeera nti konteyina ya muganda waffe tugiraba mu tawuni ng'eri ew'omusajja ayitibwa Badil ogenda okumubuuza konteyina gye yagijja, yagamba Tamimi ne Adiji be baginguza. Allah subhanahu wa ta'ala kwe kussa aya eno nti singa abatikkiddwa obubaka temubeesize mu bye boogedde, mubayite baada salaati al-asr, babeere nga balayira nti tulayira mu linnya lya Allah, nga kyetubabuulira ge mazima, nga situlinaayo mabega w'ekyo kye twagala kyanfuna kyonna kubeera nti tukifuna ffe kennyini oba okukiwa ow'oluganda lwaffe. era bwe tuba nga tukwesa obujulizi nga tukimanyi nti Allah tayagala kweka bujulizi, tuba tukoze ekyonoono. abasajja bano
bannannyini mufu bwe bataali bamativu Allah n'abalagira nti abalala basituke babeere nga bamenyawo obujulizi bw'abali era nga beetonda nti tetukikoze mu mwoyo mubi wabula ge mazima era tetwagadde kuswaza bannaffe kubalyazaamaanya nti tebakikoze wabula bakikoledde ddala ekintu kya muganda waffe tebakituusizza olw'okuba kyali kya bbeeyi. Allah bannannyini mufu abawa right okugenda eri omulamuzi okwekubira enduulu okuddamu okubeera nga batunula mu nsonga efaananako ng'eyo. Lwaki Allah awantu awo yalandaggawo mu ngeri eyo? Annyonnyola ng'agamba ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمانهم بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين. ذلك ekyo bwekityo tukikola tutyo adna an ya'tu bishahadati ala wajhiha kyekijja okubeera nga kibatuusa okumpi n'okuwa obujulizi mu ngeri yaabwe esaanidde. Singa omuntu akakasa nti ebintu bijja kubaamu okututwala mu lujjudde n'okulayira, kijja kumuleetera okugezaako okukola ekisoboka okubeera omwesimbu mu ngeri esaanidde, okubeera nti takulupya, okubeera nti takumpanya. Ekyo kimutikkiddwa singa abeera akimanyi nti maaso bw'anaaba akumpanyizza eriyo okumuteeka mu lujjudde okulayira. Allah agamba ekyo kijja okusinga okuba ekirungi okuleetera abantu okubaanika basobole okuleeta obujulizi mu ngeri yaabwe entuufu esaanidde ey'obwesimbu. Awo oba si ekyo yakhaafu bajja kubeera nga batya an turadda aymaanun ba'da aymaanihim nti si ku lw'okulayira kwabwe kugenda kusangulwawo n'okulayira okulala Allah subhanahu wa ta'ala kwawadde bannannyini mufu. Abantu singa bategeera nti okulayira kwabwe kwe banaaba balayidde kusobola okubeera nga kumenyebwawo n'okulayira okulala okunaava eri bannannyini mufu abatali bamativu ku musajja ono by'aba ayogedde asoose okuwa obujulizi, kiyinza okumukanga n'abeera nga yeddako n'atereera mu layini entuufu ey'obutakulupya kintu kyonna, kubanga akimanyi nti ne bwe naalayira wakyaliyo kyansi y'abantu abalala okujja okulayira nga bamenyawo ekirayiro kyange kye mba ndayidde, n'atya okuswala n'abeera nga ayimirira ku mazima n'obwesimbu. Wattaqullaha, mutye Allah mu nsonga zammwe zonna, naddala ey'okubeera nti omuntu gw'ogenda okubeera ng'owaako obujulizi yafudde, leka kuwoza nti ate mbadde omufu ye yantisse nga tewali alaba okuggyako ffe ababiri ffe bwe twegabanira, ate ani anaaba atuvunaana? Allah kyaga nti wattaqullaha wasma'u, abantu abasigala mu bintu by'abafu nga mubadde babawadde obwesigwa mubeere nga mubutuukiriza eri bannannyini bwo, muwulire ensonga eno mugiteekeko ebirowoozo, mubeere nga mutya Allah kuyo. Wallahu la yahdi alqawma alfasiqin, Allah tayinza kuluŋŋamya abantu aboonoonyi n'abawa okwesiima, era kyova olaba abatera okukulupya emaali ey'obusika. Allah subhanahu wa ta'ala mu future yaabwe tatera kubawa kwesiima olw'obwonoonyi bwe baba bakoze mu kuteeka hakki etali yaabwe mu hakki yaabwe, n'ebeera ng'eno gye bataddemu etali yaabwe egenda okwonoona eyaabwe. Kyova olaba nga abantu bangi bagamba ebyobusika tebitera kubaamu mukisa kubanga oluusi bibeeramu obulyazaamaanyi buyitirivu. يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. يوم مجكر olunaku يجمع الله الرسل, Allah wajja okukuŋŋaanya abatume be bonna abeere nga abatume abatadde mu kifo kimu. Allah subhanahu wa ta'ala olunaku lw'enkomerero gyatutte n'atugamba mu mutye kubanga ajja kutukuŋŋaanya tugende mu maaso ge. Naye olunaku lw'enkomerero musaasire abatume abagenda okusooka okubeera nga Allah abakuŋŋaanyiza n'abassa mu kifo kimu nga naffe tuli mu kifo kirala. Allah subhanahu wa ta'ala fayaqulu, agambe maadha ajabtum, abange mwe abantu mwayanukula mutya abantu bano. Allah subhanahu wa ta'ala atuteeka ku lunaku lw'enkomerero ng'atulaga ekifaananyi kubamu ekifaananyi ng'abatume be batudde ne wabeera
ku platform nga ffe tuli eno wansi. Allah subhanahu wa ta'ala abuuze abatume bano abatusukkulumyeko, alyoka abuuze nga bwe tukimanyi obulungi nti abantu babuli nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku nsonga yatugamba tazawwaju, abasiraamu muyitirize okuwasa, alwaluda abakyala abazaaze, alwaduda abakyala abamanyi omukwano, fa inni mukathirun bikum al-umam, kiri nsanyusa nga nze nsinze umma zonna okuba n'abagobereza abangi. Ku lunaku lw'enkomerero waliyo nabbi agenda okujja nga omulimu gwe yakola yafuna omuntu omu, zireete nabbi omulala nga mu kisanja kye yafuna 2, omulala 3, omulala nga talina. Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubateeka mu kadde akazibu. Singa olwaleero gwe okubyemu akafaananyi mu biseera by'akalulu, ng'omusajja yakwesiza obeere kampeyina we, omunoonyeza akalulu n'akuwa obwesigwa, ebintu bye bigenza okwewunzika n'akuŋŋaanya bakampeyina, alabe akalulu kagenze katya buli omu gye yalaze, ddala mu butuufu nga toyinaayo na muntu n'omu gwe wakuyeze, so ng'ate obwesigwa baabukutaddemu. Omulala n'akuyega 2, omulala n'akuyega 10, omulala n'akuyega abantu nga bangi, ku bonna ani asinga okusanyusa mukama we, eyo yamutumye okukuyega akalulu. Allah subhanahu wa ta'ala kyavaaga nti ngenda kuyita bannabbi bafuule ng'abakuyezi, abakuyega nga bakuyega da'wa, bali mu kisaawe ekirimu shayitaani egamba abantu okuva ku mateeka ga Allah, ekirimu Allah atumye bannabbi bakuyega abantu badde ku sayidi ye. Allah subhanahu wa ta'ala abuuza bannabbi ng'abakuŋŋaanyiza abatadde wamu, naffe tuli ku sayidi eri endala nga tulengera bannabbi baffe nga babakuŋŋaanyiza. Allah subhanahu wa ta'ala asooka atubuuze maadha ajabtum almursalin, maadha ajabtum, mu abantu bannabbi bano mubamanyi. Allah subhanahu fa yaqulu, Allah asooka abuuze bannabbi abo maadha ujibtum, kike mwafuna gye mwalaga okuyega. Abantu bayanukula batya, bakkiriza oba tebakkiriza? Maadha ujibtum, mwayanukulwa mutya okusinziira ku juhudi gye mwakola, okusinziira ku maanyi gye mwawaayo? Allah subhanahu wa ta'ala agenda kubabuuza maadha ujibtum, kike mwayanukulwa, nga bwe kubidde ekifaananyi ky'ebyokulonda nti buli omu atuwe, kampeyina atuwe, akalulu kagenda katyewuwo. Kaalu bagenda kuddamu ababaka be bagenda okusooka okubuuzibwa. Allah atugamba ansa gye bagenda okumuddamu, ekyokuddamu kwabwe kugenda kubeera la ilma lana, ffe situmanyi, tetumanyi watutuma n'otuwa ekisanja ekigere ffe ne tuvaawo, tetumanyi abo abakkiriza nga weetuli baasigala bakkiriza nga tuvuddewo baba abivaako. Innaka anta allaamu lghuyubi, gwe osinga okumanya ebyama, kubanga gwe Allah subhanahu wa ta'ala gwe wasigala mu mbeera ng'ogenda abantu obalondoola nga ffe omaze otujja mu kisanja kyaffe. Eyo yegenda okuba ennyanukula y'abatume nga Allah subhanahu wa ta'ala abakuŋŋaanyizza, bagenda okusooka okubuuza. Aya endala zitunnyonnyola nti oluvannyuma n'abantu abalala bagenda kubuuzibwa. Oluvannyuma era bannabbi abamu bagenda kubeerako engeri gye babuuzibwa mu ngeri ey'enjawulo, nga bwe tujja okulaba mu aya eziddirira ku mbeera ya Isa alayhi salaam, kubanga abantu ku Isa alayhi salaam baawuguka nnyo ne bava ku mulamwa ne batuuka okumuyita Katonda, kyekyali kinyiza Allah, ne bamuyita omwana wa Katonda, era kimu ku bimunyiiza ennyo, ne bamuyita omu ku basatu, nga nakyo kibi nnyo era yakivumirira mu ssuula eno. إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس